Omwana oyo yali agambyeko ku mirimu gy'akola. Emirimu gyakola zemanyi akubira abantu bulango oli n'amukuba meekaapu ako kalango n'amuwa pads azirange nga kemulaba ku gundi ye peegi ye eya TikTok moon pads n'aziranga n'ayambala mu ngoye abaziina engoye. Fenna tukola nakubera n'emirimu emitongole gye tukola maama. Muwalawe akola mulimu ky'omutongole ku myaka 16. Atalina emirimu gy'akola. Talina mirimu obulamu. Asula wa maama. Wanjisebo. Wali otuteeka obuvunaanyizibwa okunoonyereza omwana waasula ngeri kijja asupendingamu olunaku n'ebirala bifaanana bwe bityo. Nali ndinoonyerezaako buli. Manyi maama? Buli kyakola nkimanyi. Okay. Kale maama olunaku we bukeeredde olunaku olwaleero nga muwala wa traininga ku mitimbagano ate n'afulumira ne mu vidiyo y'omumimbi gwe bayita Mickey Wine oluyimba lwe bayita kankuteekemu olulabyeko? Sennabaddulaba ssebo. Okay, muwala wali mu vidiyo eyo gye bayita kankuteekemu. Ebikolwa ebyabadde mu vidiyo eyo probably abantu abamu balowooza nti ku mwana omuto ng'oyo si ye yandibadde mu vidiyo eyo. Era bavuddeyo nga bakunenya olw'okwesulirayo gwa Nagamba ku buvunaanyizibwa bwa muwalawo. Maama? Nkuwulira tu. Okay, kale toyanza nnyo tweyanzege maama kankwerekereze. Weewaawo nga bw'owulidde mu ssimu eyo twabadde tugezaako okwogera ne Maama Pretty Nicole tuwulire endowooza ye ku ki kyalowooza ku muwala we, amanyi ku mirimu muwala we gy'akola, amanyiwo gy'asipendingira obudde, amanyi ddala ddala biki by'akola omwana ono asulawa. Naye kyatuweddeko nti ne Maama Pretty Nicole tamanyi ekisooka mulimu ki mutuufu muwala we gw'akola, tamanyi muwala we gy'asula, tannamanya nako nti muwala we alina vidiyo emu gye yafiicalinzeemu nga Vixen nga ali so disconnected to what ebifa ku muwala we. Nga bwe muwulidde mu ddoboozi eno, mu bazadde abatali responsible Maama Pretty Nicole oli omu ku bo. Ekisooka obeera otya nga tomanyi nti ne muwala wo alina vidiyo y'oluyimba gye yafulumiddemu. Ekisooka by the way sinenya Pretty Nicole okufulumira mu vidiyo eyo, simunenya because ne maama mwennyini tamanyi bulamu muwala we bw'atambuliramu biki bimufaako. Ekisooka omuwala ono Pretty Nicole omulundi gwe yasooka okufulumira mu Sagaazi yasooka kufulumira mu katambi akafuluma ku mitimbagano ng'akubwa banne oba omuwala omu yamanyibwako nga Kafuta ng'amukuba olw'okwagala okwesembeeza bbawe bwe yali amubba bye twaba mu katambi ako, era omuwala oyo n'asalibwa n'asibwa emyezi egyawerako egyasukka 8 ng'ali mu nkomyo oluvannyuma n'ateebwa. Pretty Nicole okuddamu okulabikira mu ssaga endala omuwala yali atadde ebifaananyi eby'obuseegu ye yabita. I confirm tuyo omuwala oyo ye yabita. Ngenda kuba nkubulira lwaki ye yabita. Mu ssaga gyazzeemu okufulumyamu ey'okusatu yalina omuwala gwe yali asindiikiriza agende wa Akram agende n'embikolo by'omukwana amukwata obutambi, then mu butambi obwo bamukangekanga okubawa ssente, bw'ali mu bba ssente bakute. Kyenvudde nkugambye omuwala oyo yata n'ebifaananyi bye, awo wonna abikola anoonya ffeemu, anoonya ssente. Bwe byazzeemu fulumyamu kuba mu vidiyo ya kankuteekemu ya Mickey Wine. Nze Mickey Wine simusayira musango olw'ensonga nti omuwala oyo yabadde mu vidiyo ya paana. Omuwala ne kisooka talina direction. Ekimujjira kyakola kunoonya ssente, kunoonya ffeemu, kumulabawo, kubeera mu mawulire. Byayagala byakola. Maama endowooza omulidde mu ddoboozi ly'owulidde erissimu gye twamukubidde twamubuuza muwala waakola kyatugambye alanga pads, alangira abantu ngoye ze bambala, n'amaliriza ng'agamba ddala muwala we ye talina mulimu gwakola. Kati how does the girl survive in the economy mu terms ez'okubeera ng'abeeramu n'akasente? Ojja kwesanga nti one abeera ku basajja baagire okufunamu ssente, amaliriza agenze mu bikolwa ebyo ebitagenda kuzimba mulimu wabula okwongera okumubbika n'okumunnyika. Ekisooka talina guidance. Maama we akulagidde ddala mu ssimu gye tumukubidde nti
she's very disconnected. Nesimu weggweredde nga n'ebigambo bimuweddeko tasobola kunyonyola nawa muwala we gy'asula. N'olw'ensonga eyo abazadde abawuliriza ODM, abawuliriza podcast eno, bannange mufeeyo nnyo ku baana bammwe. Ekisooka omwana ono Pretty Nicole ekyamwonoonera ddala kubeera nga one yali disconnected okuva ku bazadde be okwesuyayo gwa naggamba mostly maama we. N'omwala eno Pretty Nicole okukwatibwa mu bidio akatambi akaaso okufuluma nga bamukutte ne balyoka banne bamukubawo binnyonyo tusooka tumusaasiramu ebyo biseera, era kyali kiraga nti yali tasoma kuba bwe baamukwata baamaliriza bamukutte nga bo bamanyi bagenda kubudaabuda omuntu ne bamuzza ku ssomero. Ku ssomero gye baamutwala tetwamanya oba yasoma atya oba yakola atya, oba P7 yagimaliriza oba ebibuuzo yabigwa. Bwe yavaayo yamaliriza akoze atya, adduse mu by'okusoma agenze mu birala era eby'ensi. Omukyala yali amuyambyeko ajja tukuluthumu amuyambako okudda ku ssomero, mulabe engeri gye badde amusasuddemu. Kupanga buwala bugende bulumbe bbaawe, bwekube naye ebifaananyi ebyobuseegu babite ku mikutu mu exchange eyo wanaabaganya obbawa ssente babite. Y'oyo omuwala Pretty Nicole essaawa eno. Nze sijja kumunenya nnyo wabula bazadde beesuulirayo ogwa naggamba, kyo sijja kisayira taata we kuba omwana omuwala aseera na nnyina. Bw'abeera nga maama Pretty Nicole yalemererwa mu bbanga lyonna lyabadde n'omwana oyo n'alimu okumukuza mu kkubo ettuufu, ensi ye egenda kumutambuza nga bw'ayagala. Ffe kitumusabira, nze kyemusabira agende mu ebyo byakolamu naye bambi alimu okufunirayo obulwadde. Ate n'ekirala omwana ono simanyi nze emyaka gye mituufu kuba ebikola byokka byokka by'akola bikulaga nti omwana mukulu. Ate n'ekirala ffe tumwesibyeko okumulaba nti muto, tumuteeka simanya mayina biki bikingenda nabe kumuwandiika. Omuwala ono ebikolwa bya kikulu mwe mwesibyeko mufuula nti muto naye ng'ebikolwa bya kikulu. Ekirala omwana ono Pretty Nicole eky'okumukwata bamuteeke mu vidiyo, nze ndabanga kale kikolwa abamu mwakitutte mbw ali mayina biki n'enamba za gageraddaaza muganda wange mu vidiyo eyo, gakulagira ddala omwana nti yakula dda yeesalirawo n'ebikolwa bye yabadde akolera mu vidiyo. Ne mmaliriza ntya ku nsonga eyo ey'okubeera nti omwana oyo yadde mu vidiyo. One, ffe nga ffe abeefuula abafaayo ennyo abadde bagamba musimanga she's a minor, lwaki bamutadde mu vidiyo, mwakola ki omwana ono bwe yagaana okudda okusomero, mwayogera ki? Ekyo kimu. Namba 2, bwe yata obutambi obw'obuseegu mwayogera ki? Ekikolwa ekyo kyaba mayina n'agamba zina gaazina mmwe nga bwe mugamba. N'olw'ensonga ezo nno njagala kwebaza Mikwine olw'okulaga omwana oyo direction, kuba ekisooka anoonya fame, kufuuka socialite, kuba waakabi kunoonya ssente. Line ejjamuwadde direction awo agenda ofunira abalala bagenda omufuira ddala Vixen bamuteere ddala nga muzi vidiyo afunengamu akasente. Yayongedde okufuna publicity, abadde batamumanyi, ababadde batannaba kumutegeera kati bamutegedde, abazanyi b'ebina Uganda bagenda kumuyita afune ddala direct entuufu ekkubo lyalina okukwata, kuba badde talina kkubo ttuufu lyakwata. Omwana oyo mutwe gwe simanyi oba amanyimu wadde okusiba enviiri, wadde okuluka ekitambaala, wadde okuba ka bizinesi k'asobola okukola mu mutwe gwe, kuba ye kimanyi omuwala mu buyabuya talina kyategeera. Ebyo byakola munnange ye byategeera ebyo, kwesiiga no langi gye beesiiga ku byesige, kwebyula, kubuukabuuka, kubigula bina, byategeera obulungi ebyo. N'olw'ensonga eyo nze njagala kubaza Mikwine kuba nti omuwala yasobodde okumuwa ekkubo ettuufu ly'ayinza okukwata afuke Vixen abeere mu nnyimba. Bala bangi tubalaba ba Vixen bakifunyemu akasente beebeezaawo, naye katwalire ruutu eyo ekintu kimutambulire mu ngeri nge. Of course mbeebaza okuba nga mutugoberera nga mulaba channel eno YouTube channel Express TV1, mwongere otugoberera, okusharinga, okulayikinga, ofollowinga byonna bye tukola. Of course tubaagala nnyo, mubala okubeera nga mutugoberera. Until we link up again, have a lovely day, but subscribe, like, share. Buli omulayikinga video eno bambi muba mugiteekamu energy push ebeera ejja kutambulira ddala etukeko yatannakugiraba. So lajja upon yourself, mwenna abatulaba mubeere bulungi, mweraba.